Okusinziira ku babaka bano, bangi ku basawo mu ggwanga n'abo ababayambako mu kujjanjaba ekirwadde ekya COVID-19 bakoze buli ekisoboka okulaba nga bataasa obulamu bwa bannansi, nga nabwe kityo gavumenti esaanye eveeyo nabo ebadduukirire ng'eyita mu kubasasula emisaala gyabwe ssaako okubawa ensimbi ze balina okukozesa naddala mu kiseera kino. Ne bategeeza nti kino singa kinaaba kikoleddwa kyakuyambako okuzza engulu engeri bano gye bakolamu emirimu gyabwe wonna mu ggwanga. Nyuma lw'okulaba embeera nti abasawo baffe enkola yaabwe gye bali kukolamu emirimu gyabwe tebagikola mu busanyufu, bakola nga abeeraliikirivu oluvannyuma lw'okulaba nti abantu b'obulijjo n'omuli n'abalala nga ffe abapoliticians tugeza nnyo okubalingiriza ku mirimu gyabwe. So tuyise olukiiko luno olw'amawulire nga twagala kukunga ensi yonna yaffe Uganda nti tuleme okulwanagana n'abasawo, okwogerera abasawo ebibi, kubanga obulamu bwaffe ssaawa zino buli mu mikono gy'abasawo. Mu bufu bwe bumu bano basabye nti ebintu ebikozesebwa mu malwaliro bigibweko emisolo ssaako n'okuyambako okwanguyiriza abasawo mu ntambula zaabwe nga Kinobero Herbert bw'ayongera okukkaatiriza. Kati nga rifaro tuyinza okuteekawo nga Bombo Military Hospital Mbuya n'amalwaliro amalala gavumenti gesobola okuteekawo gabeere nga abasawo abanga alwadde ng'embeera mbi bateekewo ko chopa tulaba wano nga zigenda nga zino n'abantu ab'enjawulo zibaleeta amalwaliro ga private naye ate omusawo afunye ekirwadde ng'ali ku mulimu naye basobole okuba nga babanona ne babateeka mu malwaliro ago ne bafuna obujjanjabi, kijja kwongera abannaabwe okufuna amaanyi bagambe nti kumbe naffe gavumenti etufaako era etumanyi. Mu ngeri y'emu ababaka era basabye wabeerewo okukwasiza awamu mu kulwanyisa abo bonna abakozesa obubi ensimbi ezaateekebwawo okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 era n'atendereza ne bannamawulire olw'omulimu gwe bakoze mu kutuusa ku bannansi amawulire ago agasaanidde mu kulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 naddala mu kiseera kino eky'omuggalo. You find they are lacking jik. They said we don't have enough jik. So we request the public to be cooperative also when these people are on front line fighting for our health. The attention they deserve. We have to support our health workers. We have to give them the equipment. So government must first of all give priorities to our frontliners because they are very vulnerable as they offer themselves to treat people who are already sick. Honorable Kinobero Herbert ne Rutamaguzi Semakula nabo bavuddeyo ku ngeri ensimbi ezaakuŋŋaanyizibwa mu muggalo ogwasooka omukulembeze w'eggwanga ez'okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 gye zaasaasaanyizibwamu. Ekisa kya accountability kigenda kutuuka bajje bagende mu komite ez'enjawulo. Tulina paaka, tulina health committee, tulina auditor general, bajja ku accountinga tuze kuba defendinga nti bakola emirimu mirungi oba mibi naye tugamba nti wadde ng'ebyo weebiri naye tebagwamu maanyi n'enjogera y'abantu ababulijjo. Wali atayagala accountability ffe ng'ababaka naye tugamba buli muntu yeetikka omusaalaba gwe. Wabeera weeyabba oyo yeetikke yekka omusaalaba gwe naye talina gwetikka on behalf of health workers all. Ne babeera nga bonna bali demotivated olw'olya ow'omusaalaba gwe bwe babeera waakwatibwa mu bubbi bwonna obwa gavumenti, let that person carry his or her own cross. Bano era boogedde ne ku kuliyirira abo abakoze ennyo mu kulwanyisa ekirwadde kino kyokka nga mu kiseera kino bakkirira dde ewa Ssenkaaba. Gavumenti ebeerenga emulirira emusasula kubanga abafiridde ku mulimu mu kirwadde kino ekya COVID kijja kwongera okuwa abannaabwe amaanyi okukola kubanga ajja kugamba nti munaffe yafa ng'akola famire ye bakola ki bagirabirira era gavumenti yagiyirira n'omusawo waafa ne bamuziika ng'omuntu wa bulijjo n'akomaawo ne bagamba mu processinge kasente ke yali akoledde kimalamu basigadde amaanyi. Manyi process zamwe process fe tugamba nga abalaba abantu mu mbeera gye bayitamu naddala mu biro bino nti at least omusawo bw'aba afudde
famire ye government yali giwaddeyo milioni nga 10. Kino kyange ng'omukulembeze so si kiri ekiri mu compensation act. Eggulire lino likusakiddwa Isa Kigongo ku lwa 44 eggulo.